Okay, bana era buli. Ogere kwe bana ba Forex Bureau. Bo. Ani akatolaba. Kati Forex Bureau eyo nayo giraba. Abaana bali omwo babayita abagezi. Forex Bureau abantu bekyasize okugaggawaliramu bano bamba Bulaaya. Bagabira omwo ebicupuli bya dola. Si kugaba. Okimanyi bwogenda ne dola nga nfu n'ogiwaayo tebagikuddiza. Lwaki? Kyokanga ate ne waffe ogenda ekicupuli nze njagala bakiremera wanaga kitwale tokiza. Aba Forex Bureau mbabuuza ekibagana okuddiza abantu dola zaabwe enfu kyekyaki gukola dola y'omuntu muge munnange dola yonki nfu kwata zisijja kukolako omuntu adde ne dola ye naye omusajja ogene dola nfu akawala no nekaddayo erimu nekega dola yo nfu yezinga gwe kanku buli obulima mutuulamu mulifuna omuntu n'akayitamu situla nange nakono bekale uno bukasiringi buno usitula wewe omusajja bamuwadde dola ke amazima nze ndaba nali nkola show ndi awo ku tavern omwana najja nanfuuwa ssente dola ho nakola nazina amazina ku tavern gesizinangako bampadde dola mu dola bali yezinze toina jizinga mateeka gayo lesi bimanyi kubanga yegoloyo bampa dola yakyo bala abantu abasinga banja kitamuliza mu kapapula nze ndeta amalo gafage gomba ndeta amalo gange agegomba nkwata dola nyiteeka mu sente zange ziga mbadde ngeze ne waka balazeeko dola mugiraba tugeokyusa sente abatugamba nfu ekyannuma sikuba nti dola yali nfu ekyannuma butanziriza dola zange ala bamanyi ogenda gaggawala nabagamba munzize ebicupuli byange ze mubinzirize abaana bo bakakozesanga kakwate ng'oluusi namu kati awo wenjagala okujja banyawe ne bassebo ebifu musigaza byaki makanika okanisa emmotoka y'omuntu ogyemu ebyuma ebifu osigaza byaki wabifu kompuleesa omugambye nze no kompuleesa nfu gwe gyemu kompuleesa yange nze ngula endala gwe mpa kompuleesa yange naye ogiremedde nze nakulanga balaba nga bakitaffe bagenda kuggala gyokkanika okuba mupiira omufa kumona gw'abaana ne baguzannyisa naye ennaku zino kati dola bassebo ne bannyabo abakyusa ssente dola ezo enfumu ziteekabwa zitegeeza zitambula ne zikomawo mu bantu kitegeeza either wazisuubula oba muzikwata omuntu wakima aba n'omuntu bakyusa bwalana dola either busobola musuuliramu kamu akafu banyawa ne bassebo abava ebweru bano bankolera Dubai simanyi waabwe ezo ensi zammwe mbadde mbabuusa nosinze nino byogerako bakono baffe abali ebweru abakuba ekyeyo nyina ninyale saagala bayita bannange muwulirizeewo nnyo wano wano kankubewooko katono Forex Bureau ekyasinze oba okubeera etya oba nakyoga kiyinza okuba ekinene bwe nagamba nti nzibi kiyinza okuba ekinene Forex Bureau ekyasinze obwongo eri ntebe abantu bakaabidde entebe ku airport so mbalina so omu si babiri si basatu nze kennyini banonyeeko ndiba oli ava mu nnyonyi tamanyi sente alina nnene alina z'ebweru alina z'ohomaani simanyi zaawa kati mukazi wate omusajja watu agenda wali atwata sente aziteekayo baliseewo baddembe okuwa ze baagala kitegeeza ne dola lwenti ebeerawo nti eri ku sente ebikola bo bali ku byabwe era omuntu ajja agamba naga sente zonna zibaze nga muza Uganda ekitone nnyo nina miliyoni zange emu miliyoni zange emu ng'avudde n'emitoyo gy'ensanvu ate bali abaana bawala ssebo towoza nabo tebakuddiza aye todda gwe complaining ebebaga zeezo
zezo noga wanange nokebera kulugaba kankebeddeko no ku rate gwe wakati nine simu ekebera rate kweziri manyiko oze bakuwaze ezo tokayana zezo tukuwadde so mwebereremu awo airport yawo bakoze nnyo advantage eyo eyokwati owulisa omuntu abatamanyi abalala tuba n'amaalo okomyewo okuva ebweru kati bw'otuuka wane olw'okuba otuusa Entebbe mama wo mulabako tata wo mulabako muwala wo mulabako wali oyayana ku baana mane my daughters my son oliga agenda sente ngaayo kakugaggawalirako zemyoka omusajja abayitako ng'avuga emmotoka loga neno noba n'abasajja bajjawa sente bazijja mu mmwe abantu bangi beebuuza ebizibe bizimbiddwa mu kibuga oyo n'abuuza naye bakola ebyo mwe mugayaliramu mwe bakola kyova ese ebisinga abazungu batusinga abazungu abanene batusinga omuzungu omulaba omuzungu asobola otuuka awantu n'atunula n'agamba sente mmeja kukyusa sente n'atunuulira leeti yammwe yasobola gitunuulira bw'amaliriza najjayo essimu ye n'agenda n'akebera mu nsi ezitwetoolodde zo ziri ku mmeka bw'amaliriza najja kujawadde ewammwe eyaffe wano n'agyetegereza n'alaba yesterday n'alaba tudde era omuzungu oba olina n'omunnyonnyola lwaki yasse abuuza lwaki wiiki ziwedde zibadde kati olina omunnyonnyola kya tubaddemu n'obutabanguko tubadde n'abagenyi bangi omuzungu omunnyonnyola lwaki ddolayo yasse aba yalinnye nnyo ekitali ffe bannayuganda bannayuganda mukama yayamba ekyo kyomu era nze kankubuulire abakulembeze kyova olaba bamu ava wano n'ava ebweru eyo ng'avudde bulungi okukuba ekyeyo n'abala nti yonna agenda okudda waka nga nyina miliyoni zange nga 5 agenda otuuka ate ayinawo nga 10 anti bamubala kati oluusi awo mu kukyusaawo kati abasinga mu bufunze omuntu akomawo n'akasino kasoke kakubeeremu soko omanye waawo ensolo okugenda before ki nabudde kubanga bannaye bannayuganda fe tulina obuzibu bumu tetukola research bintu ebisinga ate nyina nga kintu ekyenjagala gavumenti bambi etunyambe batekewo constant price ya dola eyo kwe bagigulira naye okimanyi nti ova wano tesobola Mengo nga batunda bbeeyi yaabwe emakindi batunda yaabwe tesobola yaabwe mugundi yaabwe Uganda wange ebikola mu bazungu olaba ne mu bazungu naye olaba sente bata exchange rate exchange ya sente teba constant wabula ebeera ekyukana buli budde embeera y'obudde gikyusa omusana omungi gugikyusa yekyuka tetuganye ekyuke nga bwolina okukyuka kati fona mu Uganda bakozesa advantage eyo ekyuka etabigenderera kati muganda wange tunaakomawo nja kuwa amafuta bamanije engeri bakagawalamu ku mafuta nk'amafuta gange engeri gye galinnyamu ne gye gakkamu osobola okugenda obudde obw'ekiro ku petrol station emu n'oyitawo nga amafuta ga 499 owulira ku ssaawa emu bwe buti n'oyitawo kakati bwezuula ssaawa 2 ez'ekiro ne gagenda naffe ne baganda baffe abava ebweru sooka obeere n'akasente ko mu nsawo wetegereze bwa wengenda okugenda okukakyusiza eyayana nnyo bakifeesi babeeramu abagezigezi babeeramu nga bagamba maama tukuwamu zino otuwa dola 100 tukuwa emitwalo 4 kati bo bagamba 4 oluusi gibeera 35 36 37 bo bagamba 4 olw'okuba bali babaddeyo obadde owulya bo bagamba 35 ogenda ne bano ogenda bazikuwaze nnyini nga bazikulagako sente zo ziizo gabaga tujjako emitono gyaffe emeka 5 oli akuleese ate ne wali sasulawo ogenda okumaliza otosigazza 42 nga noli ayaddaga 35 akusinze bannange mwewale nnyo ba middlemen kusente mutamanyi naddala nga dola mukukyusa sente yamu nnyaawo ate abafere baferera ku dola awo anku twele tubitegeera bambi yankwasaamu ennaku bambi mwamanyi bano abawala bambi
beba pick bapaita pick and play omukima n'omwochayo n'omutwala n'omuzza omuwala bamupa omulenzi amuyite entinda wamuyite entinda amuwa $10 bangama kubamu ndowooza nusu nga mutwalo gumu nga mu 1000 weewato omuwala nga bamugamba nkuwadde emitwalo giri 10 girimu emitwalo 35 gya Uganda ng'omuwala omulenzi amugamba naye kati omanyi kusente zenkwadde zennyingi kale mpaayo at least emitwalo 5 nsigalizawo nga ne butagirira mukazi wattunga abuuka nga waayo 5 ng'abalala ne wano mpaddeyo 5 sigazize nja sigazaamu nga 25 weebale nnyo ng'alinnya boda emuleeta Mmengo wemuleeta Mmengo ng'avaako agamba wa boda sente nnyina nnene oba yali bamuleetedde kanaana agenda ali ku dduuka ewa mukwano gwange omusijja kumwogera n'amugamba mpaayo 10 mmeka 5 mpaayo kanaana nsasule owaki owa boda tukyuse sente gwe naakyusa sente zino ngenda kuzikola kizikuddeza nga n'omala bambi teyali mubi ng'akwata akasente akamuwa ng'asasula owa boda kati wamanyi wano abavubuka abajja tujjawo ne bakyali bafe agamba ye muno mulimu emitwalo 35 tinedda mulimu omutwalo gumu nga mu 10 abakuwadde nnyingi nnyo kuba omutwalo gumu 13 omwala ng'agamba kale nkikwadde n'ekyetaanu kyange naye ng'omuvubuka yamukubidde essimu amulidde abawadde n'akasente akalamu so bannange wakasente z'otamanyi sooka obuuze ku bazimanyi okujja nnyo oyinza okuwaayo ennyingi bw'onoosigaze sente mu kuzikyusa kati kanula amaaso so bannange temuyaayaana nnyo sooka omanye waabo batunda ennyingi sooka omanye waabo bagwira ente navaako wano mukwano wange ampaddako $10 zitwale nzimukyusize ne ŋŋenda nasooka Lubaga mu church ku church awo ku Centenary ne bangamba olina okuba ng'olinawo ki akawunti nali sigirinaawo nevaawo ne ŋŋenda ku Standard Chartered ne bangamba forex bureau twagiggalawo ne bandagirira ekatwe ne ngamba eyo sisobola kusala eyo sigenda omukwano wange nangamba agenda ku Muganzirwazza genda otuuka ku Muganzirwazza nasanga omuvubuka bambi nasoma naye eyo ekasanga ku KIU nange mbuzo wewe mjalo nesegundi najinkyusiriza nampa emitwalo gyange gyali 36 kati ngamba kyali wange mukuya awo amata 36 kale kati nvano ngende Makindye ngendo tuka tebbo bagula 38 okitegeera kati olaba nonge wali muni TV awo kati salabala kisoyongere eri waggulu maaso ate nga batunda 39 kati so muganda wange soko kole search omanye uwa batunda ennyingi omanye uwa batunda na lwaki ate nawe wali ebicupuli n'ebitali soko kubuze ku bantu abali awo abaliraanyo $1 ka forex iraze nine enkola yange at least genda mu banka bakuwe ntini naye nga namu nine enkola yange ono genda liba kuwe nnyingi ate nganfu kyenewunya obanyi omuntu bw'omuwa sente yaziyisa mukana akuuma akazikebera kyokka ate gye zaakuwadde gutayagala oziyiseemu mukategedde ako so tweberere banyaba ne bassebo yenze musawuli speaker chairman Balubyanza chairman wa Balubyanza president wa Balubyanza byonna byange era bassebo ne banyabo okuba ku kulagenda kusomeza 25 ku Tavern Woods tubeta kushoya mwana mulenzi ko service ya Friends of Kose jakwe mitwale 2 jokka tuwagire Kose alina bayimbi bangi nnyo Stabu na Toro mulinako Maulana Rain Maria Chama Maria Chikwali Mathias Swarukaga agenda kubeerawo ndino Misasa Makula agenda kubeerawo naja una mbiru se nabi mbala bangi nnyo so nga 25 tubaita era tubagamba Gonzala Tours and Travel jangu twekwate aleka tugamba Gonzala Consultants mukwano gaffe property consultants edanga tutunda ettaka n'okugula ploti n'okulabirira amayumba n'okuba tuddabiriza amayumba n'okuba nga tugalabira tusange bakasenge naga gwa twetaaze ku kusimu 070 8 4 19 so bannange tugenda sukawo wanange nonyako ku YouTube channel empya ya sports Ronnie Sport kiri kiri RONI n'ekigambo sport totekamu RSPO Ronnie Sports buli kimu mbeerayo nakyo so bane likinga commenting nga subscribing ku Ronnie Sport fetuwe ya mobaweereza bannange basemo ne banyabo sigenda suko wano ne bannange twewale nnyo abafere bannange zindoza zemuwulira abantu bangi bali eyo bakaaba bano nyaba batasa tebabalaba so si byaffe nga abantu naffe abamu batubyeko
kaso tujja wano ne tubabuusa tubyogera mu experience nga naffe tubiyiseemu so bannaye mubeere bulungi mweraba bye bye Ssaabasajja Kabaka wangaale.